Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom njagala okubeera nga mbalamusako mwena gye musinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yavaayo n'ateekawo akakiiko ku kibiina kya National Unity Platform wali eri ku kitebe e Kavule Makerere n'agamba nti buli alina ensonga yenna agende yeemulugunye. Oyo agamba nti bamusaba ensimbi okubeera nga bamufunira kaadi, agamba nti bamusaba akaboozi okubeera nga bamufunira kaadi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Rwadachi wali omukyala avuddeyo n'ategeeza nti omukulu omu gwe tugenda okubeera nga tumanya maaso kawo yamusaba akaboozi ate n'amaliriza ng'era agenze maaso n'okuba nga amusaba ensimbi asobole okubeera nga oba oli awo afuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Butya bwe byabadde era butya bwe biri byonna nkugambye mbikuleetedde ate ku ssaawa eno yennyini. Ate omukyala amanyikiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke avuddeyo naye n'agenda maaso n'okubaako ensonga zaakoonako. Bikino ebimujje mu mbeera byonna mbikuleetedde ate osobole okuba nga butereevu nnyo nnyini ddala obyefunira era n'okubeera nga obimanya. Nze Deni abatuusaako ensonga semasonga njagala okubeera nga ate nkusaba vidiyo eno osooka okubeera nga ogimpera like, bw'ogiwa like egenda kudduka emisinde mingi yetuuke ku buli sekinoomu asobole okuba nga ate agifunako. Awo wennyini ate njagala okubeera nga nkujjukiza nti twakozeeyo omukutu omujja gumanyikiddwa nga Deni Exclusive. Deni Exclusive gwe mukutu nno gw'ogenda okuba nga ogendako ofune ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda, oleme kuwaako yadde akambwe kati ate k'obeera nga osubwa. Awo wennyini katutandikire wanenno. Omukyalo ono asimulala abangi mumumanye ye Nakato. Ono nno nga munywanyi wa Mpuuga era nga yeegatta butereevu ku kibiina ekimanyikiddwa nga ekya DF Democratic is it Front? Yes. Omukyalo ono babadde bamubuuza ku KTV n'agamba imbu bamusaba akaboozi era ne bamubuuza ani yakusaba akaboozi era embeera yali etya. Sooka owulirize video eno. Aliyo ebibiina mu ngeri eno process y'okugaba kaadi ekusaba obuboozi nkikiriza bulungi kuba nange nali wa kibiina ekimu era kinjogedde ekyabano. In fact nesimbawo sijja kumwogera kuba nja kuba mmuttidde erinnya naye nange yansaba akaboozi yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa ssente saamuwa akaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era tebampa kaadi ninjireka. Obutakuwa kaadi osobola obwa attributinga ku kugaanako? Yes, kubanga lwaki mbuteekawo kubanga yemboozi eriwo. Otegedde bwe nga bagamba nti waliwo akaboozi waliwo neki ne ssente oba mpulidde bulungi. Kakati bw'otampa nga sikuwadde kitegeeza oli gwawadde yakoze eki yakuwadde. There is nothing as terrible as propaganda. Propagandist yenna abeera ali strategically planned. Abaako ebintu byayogera ng'era stickinga ku ekyo ekigambo kyayogera n'akiremerako mpaka. Wabula ate a propagandist ayogera propaganda nga tali strategically planned, yo yayogera leero kino luli nayogera kiri luli nayogera kino byonna ne biba nga bigwa butaka nga tebikwatagana. Omukyalo ono ye Nakato wa DF yavuddeyo n'ategeeza nti abakulu abamu ku kitebe basaba akaboozi, bamusaba akaboozi, naye Nakato ku muntu gwe tumanyi buli omu ng'amumanyi. Nsonyiwe ngenda kukozesa ekigambo kino in quotation, omukyala akyasinze okwasama ennyo.
in quotation akagamba ako oba okulekana oba okwogera ennyo naye ng'ayasama nnyo akagamba ako kasubire sikozesa anyway munsonyiwe mba nkozeseza olulimi olubi Nakato ye muntu akyasinze okulekana era okwogera era ku bantu mpuga balina beyeesiga ng'emmundu z'emmenye mu kuwemula ne mu kuvuma full figure wa kibiina kya DF y'ono omukyala amanyikiddwa nga Nakato. Nakato kubanga lyamaze singa baali bamusaba Akaboozi amazima ga Katonda mugulu yandibadde yayatuladde era n'agamba nti gundi yaŋŋamba ekigambo kino n'olwa propaganda waabwe gwadde bamaze akabanga nga batambuza nti aba NUP basiyazi era Bobi Wine n'akabinja kaabwe kabasiyazi ne bamakinga sure nti ekyo bakitambuza ne Dr. Bedi Bwanika kati essaawa y'olunaku olwaleero ekyobusiyazi bakivuddeko kubanga balabye nga abaana ababadde abato bawasiza bakoze batya byonna kati ne bakola ki ne babivaako wabula nti omuti oguliko ebibala gwe gukubwa oba oliawo enkonyogo n'amayenja bonna bawulira baagala okwekwata kuli basobole okubeera nga babaako oba oliawo kye banoga wetwogerera ku kadde kaneeno ngono nno Nakato ono agamba nti yali agenda kwesimba kifo ki era Nakato vaayo tulage posta gye wali otaddeyo nti ogenda kwesimbawo ku kifo kino ye bukyanga ebyobufuzi bino bibaawo wali obaddeko yadde n'abakyala w'ekyalo okujjako okubeera ng'ogenda kuwulira women's wing baagiwadde gundi oli simanyanga deputy simanyanga informo bikoze bitya ow'amawulire gano ag'oku kyalo not even a spokesperson owa DF yammwe kati tuweeyoko ekifo kyonna ekyobukulembeze kye wali obaddemu oba women kansala ojjo tuwe nti waliko oba kansala ku district oba omubaka oba wayeesimbako ku kifo ky'obubaka yeera akaboozi ke baakusaba bakakusaba ng'ogenda kwesimbawo ku kifo ki kyo nga tokyogera wabula ogamba baali bansaba akaboozi ensonga zino ze zimu kuzaaliwo ne babaterawo akakiiko ne babagamba bwe kiba nti Nyanzi yebasaba ssente mugende mu muloope n'obujulizi naye ate ne bigenda mu maaso n'okuba nga bibakalira ku mimwa nga bibabulako bano bennyini bazze bapreachinga kati enjiri eriwo nti aba NUP abakulu babeera n'abakazi era nalabyeko nakasajja kamwera aka DF omu ng'agamba imbu buli we tutambula oyo Zahala Luyulika mukyala wa Bobi Wine oyo asula naye simanyanga Grace Kakoza ono w'ekiboga oyo asula ne Waiswa Mufumbiro gwabeera naye nenzijukira nembuuza buli we twatambulanga ne Grace abadde e UK abadde nga abeera ne Waiswa Mufumbiro nti we tubadde nga tutambula we tusula budde ki so kati nolaba waliwo ono omukyala eziti wemukono something bamuyita Sharon mboyo ye simanya wa Lubongoya n'ebirala so ba propagandist all of the time babiirako ne story gye balina okuforminga wabula bano bambi tebali strategically planned just bawali tuyinza okubayita abewa nedda siwa kisekka bakunasa propaganda waabwe walayisi nnyo nnyini ddala alinganga bisimu byakumutaasa tosobola gamba nti bakusaba akaboozi n'olemererwa okubeera ng'olaga obujulizi lwakiri wantulaze ku message gye bakusindikira kakati nno Nambooze olwazze ku balometa kaasa mmeeme kye yabakoze kungu waabwe kwoteeka nono omusajja Gashumba wulira kye yakoze Gashumba mpulira balina ekipya kye baleese kino mbu protest vote soma koko bitabo ebimu maama nga kati mbadde njagala kuwaayo ku information zikiriza protest vote erimu ebikanga 7 kati olwaleero njagala ogenda osome ku kika kye bayita tactical protest vote kyakola mu America mwaka ki omwaka ogwajjako Trump tewali kaluke baga nti tukayuzeemu protest vote nge tewaliwo gwe bagamba nti ogenda kulonda naye bagamba mwenna mugweyo tusuule Trump wonderful ekyajjako Trump so protest vote si buli kaseera kibeera yabanda bakweni BS owulidde sebo baganda bange bonna abaagala obwa kansala abaagala obwa meya nga muganda wange ali wano abaagala obwa ne Kenya tekikolanga bajjako moyi njagala mutulage nti mu nsi ABCD kyakole Kenya bajjako moyi kiba kyajje bonna balayiro odinga bani bonna ne bagamba tusooka kulonda akalulu konna buli munna Kenya agenda alonde tusooke tusuule lomushana protest vote ya tactical
mulonda bangi mugenderera ekigenderero wakiyeyo kuba kino kirudde nga bakyogera mbuno protest vote kitegeeza kuyuza mu kalulu kokka owulidde nze mugambye agenda asome ku kika kye bayita tactical vote wano okumpi tactical protest vote wano okumpi kyakola Kenya ogambye nkusabye nkuwa information kati eweddeyo kati kyenkugamba nti kye bayita tactical ogambye nti protest vote ebeeramu okulonda ekika kye bayita tactical protest vote kyekiriyo gyekiri bikula wano kampumulemu katono nzije mwami Frank Gashumba ye munnaye mu kulowooza nti ye mugezi ayagala otegeerera bonna alowooza there is no one asobola kubeera nga oba oliyawo amuwakanya n'okumu out competinga era ye nga preachinga ng'agamba nti bino bye boogerako ebya protest vote byapwa oba oliyawo tebiriiyo era tebigenda kukola ne we twogerera kaakano akagamba ako kamu kokka nalabyeko ne musajja mukulu Kuraije ng'agamba nti ababa protest vote tubalinze era tubeetegekedde nnyo annyini ddala akagambo kamu kokka nti protest kabaleetedde obuzibu obw'amaanyi okubeera nga abasajja bonna basula tebatunudde nga basula batunula nga tebeebase bwe bakoze fundraising mu lunaku lumu abasajja batuulizaawo meeting ne iPod netuuze meeting yaabwe okuswala okwabaddeeyo ne bavaayo mawu ng'awoza tokkirizibwa kusonda sente zisukka mu biliyoni 6 biliyoni emu ate Kyagulanyi raisinze 10 billion campaign kakati n'otunuulira gwagamba nti teri protest. By the way, let me ask you, if someone says let's come in big numbers noli nagamba let's not attend, awo tewabeerawo negative and positive protest. Either you go in masses or you don't attend. Those two. I think oba ndowooza NUP kyegezaako preaching kyekyogamba mujje mu bungi tulonde omuntu oyo omu, bwe tumala olonda omuntu oyo omu tukuuma akalulu kaffe, bwe bakakwatamu tukabanje. Omuntu oyo aba yeewaddeyo na protestinga era aba asazeewo oba kwerumya njala oba butalya oba butanywa abeerewo naye ng'omulamu ogumuleese gwegwo gwe yeetaaga okubeera nga amaliriza. So Mr. Frank Gashumba omugole gwe tuyina yekka ku kyalo kuno oyo nno bw'atyo naye bw'abadde. Kaakati nno waliwo bino. Omusajja amanyikiddwa nga Nsereko afuddeyo n'alumbagana Honorable Balimwezo Nsubuga. Balimwezo Nsubuga juzi wano yavaayo n'ategeeza nti nagenda nafukamire wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amusaba oba oliawo amusabire mu kumusabirako n'okubeera nga amano tuyina engeri gye tukiyitamu ffeno. By the way, Balimwezo omusajja mulokola akkiririza nti bw'oba akkiririzanga mu kulembeze yenna mukkiririzeemu nti abaako eyo gift ey'enjawulo eba emuweereddwa Katonda era oyo asobola okwapointinga mu mbeera yonna. Ekifaananyi ekisinga okubayombya kikino wano, bonna nno bambi baafukamira Bobi Wine, Balimwezo ne Kaya Christine MP wa Kibogo omukyala. Ekifaananyi kino ndowooza mukiraba, bonna baali bafukamidde wansi awo ne basaba ebigambo byabwe ebyali ebitini. Musajja mukulu ono Muhammad Nsereko baali baanammwe mumuyisaamu nnyo eggaali ne mumuyita Kagege naye tetujja gende. Yagamba ayazze n'agenda bw'ati ku X n'agamba, if a respected engineer like Honorable Balimwezo can go this lot for just a party ticket, then we should pray for our motherland. For heaven's sake, how can we raise our sons and men, our sons as men of integrity, if we are this greedy?
ono nno musajja mukulu Nsereko Muhammad agamba nti omusajja omukulu aweebwa ekitiibwa nga bali mu ezo ayinza atya okukkakana ku ddaala erya wansi ddala okubeera ng'atuuka ku serifukamirira Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaka tiketi k'ekibiina. N'agamba tusaanye okusabira nnyo eggwanga lyattu Uganda. Era n'agamba nti ku lw'eggulu mbu tunaakuza tutya batabani baffe okubeera abasajja ab'ensa mu mbeera oba oliawo ey'abantu bano abannanfuusi ab'ekikanga ekyo. Muhammad Nsereko, I think naawe olina ekibiina kati gwe lwaki tebajja nabo ne bafukamirako ko ewuwo bw'obanga naawe olina ekibiina you're now a party president ne munno Mathasi Mpuuga nga bwe mwali juzi naye alina ekibiina. We are asking now a question, why didn't they come to you? If someone bows down to be anointed, then that is his personal will. Kwagala kwenga omuntu. By the way, mu bintu by'otanyomanga ye muntu yenna bw'osanga ng'obwa mwana muto nga musumba kkiriza kuteekeko emikono. If you want deliverance you will be delivered. And another thing, waliwo kye tuyita endorsement. Oyinza okulaba physical and spiritual endorsements. Ebyo bintu bikulu nnyo annyini ddala. Kati we tugenda into the spiritual world, by the way bali mwezo ali class ku musajja mukulu ono. Kubanga ye kye yasigaza kimu kyokka ky'amanyi kugenda meka ku kaba. Echo we appreciate ne tugamba nti kyekyo. But this guy bali mwezo goes an extra mile beyond that. Era gwe tosobola okulowooza nti nno weegusoose. Bw'oba ogamba ekyo tumugambe lwaki ofukamiridde abasumba. Mu mwezi gwali gwakuna gwakutaano yali wa Pastor Joseph Srwadda wali eri ku Victory Church mu Ndeeba. Wano mu kujja kwa Benhin yabadde wa Kayanja. Ate nga we wakayanja wasabira ogwadde mulundi nga gwakusatu nga ddayo wakayanja era nga bamusabira. Ono honorable bali mwezo nsubuga soboba ebintu ebimu nga mubikola banga mubyogera. I think you should talk something with a lot of knowledge. Ekyannaku mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'ekiboga musajja mukulu yeesimbye bamuyita Dr. Bukulu. Dr. Bukulu ono kye yakoze yakutte omunnyo n'aguwandiikako erinnya lye n'ekifaananyi kye ne logo ya National Unity Platform ng'asaba abalonzi akalulu. Wano nno nfanfe era ali ku lusegere mu kibiina kya NUP bamuyita Sadan Magic weyaviiriddeyo n'alumbagana Dr. Bukulu n'agamba kati kantandikire kuwa ekibiina kyange ekikolwa ekyefaananyirizaako bwe kiti kibi nnyo nnyini ddala era tetukiwagira. Agamba bw'ati, the day our people finally wake up will be the day this kind of politics ends. Politics of salt, sugar, bars of soap, chapati and handouts. I have used my own party candidate as an example because I believe that everyone in the opposition must think beyond NRM. They must offer a clear and credible alternative for our people, not recycle the same nonsense wrapped in a different color. This is absolutely rubbish. Please don't be a victim. Ono Dani Magic yagamba nti ekikolwa ekyakoleddwa Dr. Bukulu ekyokola ono sabbuuni okola omunnyo guno nga guliko ebifaananyi bye oba birabika simanyi nga kuliko ebifaananyi byebyo n'okuteekako information eyo yonna MP Kiboga West 2623 nti bibi era n'ebyobufuzi ebyefaananyirizaako ko bwe biti basaana babireke. Owano ono yefaananyirizaako omubaka yagaba enkumbi nga kuliko ekifaananyi kye mu bitundu by'ebusoga n'abagatirako 2,200. I think ebintu nga bino
nagambako abantu abamu nti twetaaga osomesa bannayuganda omugaso gw'okulonda na mukulembeze kikyalina okukola instead of basa ku pressure kubanga bakola bino ebintu ebitalina makulu era ebitagasa. Guno omunyo bakuwa akaveera kamu n'okalya mu weeks 2 ne kaba nga kaweddewo ne bagenda bakuteekerawo amateeka agagenda okubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Oluusi n'omaliriza ng'oli mu kkomera lwaki nti bayeesuulirayo ogwannagamba kubanga gwe walya ze baakuwa oba wanywa kiro ya sukaali emu bwe batuuka eri mu policies ne balyoka bakola ebintu ebitagasa era nga bigenda nyigiriza gwe omuntu wa bulijjo. So tulina okubeera so keen and vigilant enough okulaba nga at least we elect leaders abagenda to representing and not to present their interests, but someone who is doing such a thing ekyo kikulagirawo nti agenda presenting oba oliawo interests ze ng'omuntu sekinoomu. Sebikolwa bwe bityo tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Oyo politics afaanana bw'atyo wala ye nedda. Nambooze agamba tetulina buzibu na Museveni wabula tulina obuzibu n'ebyo byakola. Ffe tetukyawa mwami Museveni, tukyawa byakola. Ennaku 3 wabaddewo omwana eyavuddeyo nga baamukwata ne bamutwala ne bamuyisa ekyuma eky'omuliro mu kutu ne bamuteekamu ekufulu nti earring ne bamala ne bamusuula wali omwana wa NUP. Twagende naku ezo eruzira okulaba abasibe baffe abaliyo be basiba 221 abantu ne batunyumiza engeri gye bakwata emitayimbwa ne bagibasonseka emabega mu butuuliro ne babakuba ennyondo ku busajja ne batulugunya abantu ng'otaddemu kati ebintu nga bino bye bakoze abantu wano nga ba Edi Mutwe baani n'abalala ne babatta n'abalala ne bababuzaawo wano. Tulina bannayuganda 18 babula ku mulembe guno ne babulira ddala ababiri baali bewange, in fact 3 kuba ne John Bosco Kibalama ne Wemukono Seeta wali ne babulirako ebbulire bwe batagamba nti bali wali. Ebyo byebikolwa bye tukyawa bye twagala bannayuganda basinzireko bakyawe mwami Museveni. Naye mwami Museveni alina enkola erowooza nti bwe weesembereza omuntu there is a way you demystify kwegamba omalamu ensa obutali bwenkanya bwakayana kubanga gamba ebyo gwe bw'obiwulira kikyolowooza. Genda wamma n'amenvugo olye bw'oba okitegedde osobola okugenda n'ogulayo Corredi Apple n'olyako. Kwagaliza byonjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza. Nze Deni, Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.